baby's home. Baby's home. As we celebrate what? Today is 7th of April 2026 and it is World Health Day. As Savannah Schools Marching Day, we chose to celebrate and commemorate this day by sharing love and compassion with the Sanyu Baby's Home. And I wish to, on behalf of Savannah Schools Marching Day, officially hand over these items as we celebrate the love of Christ with the Sanyu Baby's Home. Girl, please, lead with a smile. You face the camera. Put a smile. Okay. Okay. On behalf of Sanyu Baby's Home, and we look at each and every time. Thank you so much. Please go and tell other people about Sanyu Baby's Home. Some do not know what really happens here, and I'm sure many of you didn't know what happens here. So keep telling people about Sanyu, keep telling people about adoption, about volunteering, and about giving. Okay? So I'm looking forward to see you over the weekends with your parents. Some were asking me, so we are not going to carry the babies. I told them time is limited unless you come with your parent over the weekend and you carry the babies and spend a day here.
So ukongera Digital music. Check, check.
pick the remaining items. All right? Bring the diapers. Diapers here. Diapers. Wait. First of all, remove this flower. I think the diapers. Jogere nga bonna bawulira? Okay. Wano bawulira? Tandika? Okay, amanya nze Kakoza Matiya nga mpereza mu kifo kino nga social worker. Nga social worker obuvunaanyizibwa bwange kulaba abaana bayingidde bata mu kifo kino ate bafulumye batya. So ngobeera keesi z'abaana okulaba ng'omwana ayingira ate kulaba afuluma. So Sanyu Babies Home tulina omuwendo gw'abaana ge tulabirira abaana 50. Wadde oluusi tusukkamu mu nnamba olw'obwetaavu obuli mu community obw'abaana okufuna bwe babeerako okulabirirwa. Sanyu Babies Home tulabira abaana 50 abavudde mu bifo eby'enjawulo. Abamu basuulibwa Kabuyonjo, abamu balekebwa Kasasiro, abamu basuulibwa mu myala, oli n'amussa mu kaveera n'amuteeka mu mwala enkuba emitwale. Abamu basuulibwa mu nguudo, abamu basuulibwa mu bibira era banunulwa mbwa ne zibajjayo nga zibalumya abaana bajja wano nga balina bayise mu kutulugunyizibwa okwenjawulo. Abamu batugibwa n'emmaka gye babeera ne batugibwa. So abaana bajja bali mu mbeera ey'enjawulo. So omulamwa gwaffe kulaba nga abaana bawangalira mu families, si kuwulira mu bitongole. So tulwanirira nnyo okulaba nga abaana bafuna families. Batya so bwe bajja wano tunoonyereza abazadde b'abaana wano babe nga badda ewaka n'oluusi tulemererwa. So otulemererwa tubawaayo for adoption. Abantu bajja ne batwala abaana ne babazaala mu mateeka era kyekirooto kyaffe abaana funa families. Oluusi twendewalira okuba nga tubaweereza mu bitongole ebirala olw'okuba nga tubuliddwa abayinza obubatwala. Olw'ensonga ezimu oluusi omwana mulwadde wa sikosel, mulwadde wa siriimu teyagala mutwala olw'ensonga ezo. So lwaki twagala abaana bakulire mu maka? Omwana wakulira mu maka afuna laavu eyo. Omwana omulala gye yandifunye n'abeerako mu ssomero y'ebbeeri, n'asomerako mu ssomero, n'afunako one-on-one attention. Tayinza abeera wano mu kitongole kubanga abaana bangi basobola kufuna eyo one-on-one attention. Okulabirira okwo bamisinga ku bintu bingi ebyandifunye waka. Abaana bangi bali mu bitongole mu Uganda, abaana abasukka 50,000 bawangalira mu bitongole bino muno mu Uganda. Era ebitongole birabira abaana biyitirivu muno mu Uganda biwera 88 ebikola omulimu guno. Wadde Sanyu Babies Home ye nkulu yebaddewo emyaka emingi, emazeewo emyaka 97. So twongera okuba omulanga abantu okujja twala abaana babatwale adoption n'abo bonna alina kyamanyi ku baana bano. Abamu bajja n'alaba nti omwana amumanyi wa gundi. Tubakubiriza okujja okukyala wano Sanyu Babies Home ate n'okuleeta obuyambi. Sanyu Babies Home tuli stack right now n'abaana abalenzi 22 abeetaaga okufuna family badde ewaka ntiri abatwala. Ate nga okyegendereza nti omuwendo gw'abaana abasinga osusulibwa balenzi. Ate abasinga okwagala okuzaala abaana mu mateeka bazaala bawala okusinga. So abaana ne basigala nga tebafunye emikisa gufuna families ne bakulidde emitongole. Ate ekibakosa mu future abaweza emyaka 18 nti balina otandika obulamu bwokka nga tebalinaako wa Luganda. So tukowola abantu okujjumbira ensonga ya adoption mu Uganda baleme lowooza by'abazungu bokka bokka nga bukyamanyirwa ng'edda. Kisobokera ddala era kyaweerere ensonga ya adoption ya bwereere. Ssaawa zino tulina abaana 53. So tuli beyond capacity yaffe ey'abaana be tulina okulabirira wano. Tususseemu olw'obwetaavu ebitongole bingi byonna bijjudde naye tetusobola kugamba nti omwana katumuleke abeere yaboneebone era bamusuule yaddemu ayite mu mbeera y'emu ate nga tusobola okunyigiriza ne tusooka mu nnamba yaffe akatonotono wadde tetukikola mu mateeka nti gavumenti yatuwa olukusa kulabirira abaana 50 n'oluusi tendewalira ne tusukkamu olw'obwetaavu obuli mu ggwanga obungi. Home tekiriiko nti leero tugenda kufuna abaana bwe bati naye kisinziira ku bwetaavu. Tusobola okufuna olunaku abaana 10 ne 15 oluusi tufuna omu oluusi 2 okusinziira ku bwetaavu obuzze. Olumu tumala n'olwiiki nga tufunye mwana ate oluusi tufuna lumu bangi tusinziira bwetaavu obuzze nti abaana basuulibwa mu bifo eby'enjawulo. Basuulibwa muno mu kibuga mu Kampala oluusi ne bajja nga bangi, poliisi ne batuwa nga bangi ate oluusi ne baleetayo omu ng'avuddeeyo mu disitulikiti ezeewalamu mu Northern Uganda oba mu Western oba mu East omwana ng'asuuliddwa eyo nga gwe banyumirizaako wano omwana yasuulibwa mu nnimiro nga baakamuzaala. So tufuna abaana
abataliiko nti namba yeno naye kusinziira mbwetaavu abaana bayingira wano essaawa yonna. Abaana basinga okujja wano bava mu bitundu bya wano mu Kampala mu ggeto ez'enjawulo okusingira ddala mu ggeto abaana bwe basinga okuva. Abaana bwe bava wano nga bagenze mu tubaze bazadde baabwe oba abooluganda oba tumuwadde ssenga tubalondoola buli myezi 3 tuddayo ne bw'aba bagenze Ajumani oba mu disitulikiti yaabwe tuddayo tulaba omwana ono ali atya ali mu mbeera ki ng'obusobozi bwaffe bwe tulinawo butonotono ne tutwalayo ku bintu bye tulina ebitonotono ebiba bivudde mu bantu nga mmwe muleese okuba nga muwaayo. Yes, tubaceekingako ne tulaba obulamu bwayo buli butya ate ne mu famire bali batya omwana ali atya mu famire. Then bano abagenze mu adoption tubagobererako kimanyi nti omwana nga tebanakola adoption mu kooti basooka mu kituyita foster care. Foster care eba ya mwaka gumu omwana bamututte nga akyasupervisingibwa omuntu oyo abamututte. So tumulondolako ogwo omwaka ogumu tulaba omwana afiitize mu famire abondinze bulungi ne famire then omwaka ogumu enguggwako olinamutwala mu mateeka tuba tukyasobola mulondoola kubanga bamuzadde nga mwana wuwe nga tayagala amanyina byawano oluusi. So bwe tuba tuweereza mu bitongole ebirala bye tukoze transfer tetera bagoberera nnyo olw'ensonga nti tuba tweggyeko obuvunaanyizibwa ku baana abo nga tubuwadde ekitongole ekirala so tubaye tubalondoola nnyo awula ekitongole ekirala naye kiba kikola omulimu gwe gumu naffe gwe tukola otulaba nti omwana afuna okulabirirwa okwo. Abantu abatera okuadoptinga tebaagala kutwala baana bawala balenzi. Mpulira abamu ku kye bagamba nti abaana abalenzi bazibu kukuza abalala kye bagamba nti omwana omulenzi ayinza omusaba ebyobusika naye nga tukimanyi bulungi nti omwana waaba atwaliddwa ng'azaaliddwa mu mateeka aba ali entitled nti avunaanyizibwa kufuna ku byobusika mu maka ago kubanga abanga mwana wa maka ago azaaliddwa ddala ddala era etteeka limukkiriza otwala ku byobusika kyenkanyi n'abaana abalala bali mu maka ago. Saamu ekibatiisa kyekyo ebyobusika ekirala nti bazibu okukuza okusinga ku muwala ate ekirala nti famire zaabwe oluusi ziba zigenda mubuuza bibuuzo bingi nti n'omwana yennyini ayinza mubuuza ebibuuzo bingi ng'akuze nti waffe ewa bate omuwala kyatasobola kumubuuza ng'omulenzi. So kyempulira abamu ku kye bagamba. So obubaka bwempa abantu nti omwana aba mwana oba mulenzi oba muwala nti n'obantu badde ng'okedde n'omwezaalira ate osobola ozaala omwana n'akola ebibi ebisinga ne ku bw'otazadde nti n'wabeera muwala asobola okubeera omubi ate okusinga n'omulenzi. So abaana bonna baba baana tebaliiko nti mulenzi oba muwala. So nkubiriza abantu okujja okuzaala abaana tebafuddeeyo ku sekisi yonna kubanga mwana aba mwana nawe ogenda okuzaala mu ddwaliro oluusi bw'ofuna olubuto tomanya nti ngenda zaala mulenzi oba muwala okimanya luvannyuma nnyo era nawe oba omuzadde nga mulenzi nga baye tomwagala togenda musuula asigala mwanawo. So nkubiriza abantu okujja otwala abaana naddala abalenzi be tulina abayitirivu wano basobole okufuna families nabo kuba buli obeeyongera okula omukisa gyabwe gikendeera ddala ddala okufuna families. Nkubiriza abantu bajje badoptinga abaana era beewala ebigambibwa nti abaana batwalibwa abazungu bokka. Naffe katukigule ekyokuzaala abaana wano e Uganda kubanga ffe tuwa nnyo priority abannayuganda okusinga abazungu. Abazungu be tusembyayo okuwa abaana tusooka munnayuganda. Wano naba gye tusinga okufuna y'abaana abasuulibwa babeera balenzi. Ndakwesanga nga tulina enamba y'abaana abalenzi mu 50 kapasite yaffe tulina abaana abalenzi abali mu 38. Abaana nga 12 bokka be bali wano abawala. So olaba enamba esinga yonna y'abalenzi. Erinnya lyange nze Bwabye Godfrey Kigongo omukulu w'essomero lya Savannah Schools Makindye. Olunaku olwaleero nga 7 omwezi ogwokuna 2026 lunaku lwa byabulamu mu nsi yonna. Ng'essomero lya Savannah twasalawo okujaguza olunaku luno nga tukyalira amaka gano aga Sanyu Babies Home Mengo nga twagala okugabana nabo mu ngeri ey'omukwano ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga mu kyo tugenderedde okuyigiriza abaana baffe okubeera n'embala ey'okuwaayo, embala ey'okubeerawo ku lw'abalala n'embala ey'okulumirirwa abalala kubanga ebyo bintu bikulu nnyo
nti essomero lyonna teryalitunuulidde oba tetwalitunuulidde kusomesa baana na kufuna bubonero bulungi, naye n'okubeera n'emiramwa mu bo n'endowooza ez'obuntu n'obuntu bulamu wakati mu lugendo lw'obulamu nga batambula. So twalowoozeza nti bwe tunajja n'ebintu bino kijja kutubeerera mukisa gw'amaanyi abaana baffe okubayigiriza ebintu ebifaanako bwe bityo, kubanga omugezi omu yagenda n'atugamba nti My name is Franciscana France, a PP of Primary 5. Parents always abandon children. They leave them in bushes, ranges. But here today we have visited Sanyu Baby's home. I want to pass this information to you. More organizations should come on ground. Thank you. My name is Daniel Chimni and I am a pupil of Primary 5. MPs nationwide ought to enact laws that foster child protection. Children here at Sanyu Baby's home are picked from bushes, clinics, and toilets. My name is Namyanja Atka, a proud pupil of Primary 6. As you know, Sanyu Baby's home is a shelter that takes in babies that are got from rubbish, trenches. It takes in babies from 0 years to 4 years. It has a capacity of 50 children, but it can also go overboard sometimes. Don't abandon children. If you're not ready to start a family, don't do so. If you're not able to take care of your family, just give them up for adoption. I feel good, I feel special, I feel excited that I got a chance to come here, because some people did not get chances to come here, like my friends back at school. Names? My name is Gift Marakale, a proud pupil from Savannah Schools, and I am in Today we have visited the famous Sanyu Baby's home. And today I've seen gorgeous babies, female, male, and those ones who need surgery. I'm so lucky to be here because some babies don't have parents, but who